bega kuddiramu kulembeddwa Paul Mayinja kalira munnaffe tusooke tugakwe mu bufunze tukomewo nago mu bujjuvu. Omubiri gwa Musenyoli Magembe gutuusiddwa ku Mountain Sion e Bukalango mu Nyiike. Aziikibwa ku Mande. Omwana alumiriza kitaawe okuwasa abakazi nga bw'abaleka mu mizigo ne bamutikka obuvunaanyizibwa. Avuge mazima abaana ba maama wano bakulira wano nga abantu bonna babalaba era baganda bano basala mu kkubo wano nogenda saleseera nambuuza akutegedde. Yali munnamawulire wa Ssekabaka Muteesa II John Jones afudde. Poliisi etwalaganyiza ab'omu Kiteeza abadde bagumbye ku City Hall baagala kuliyirirwa. Basite kanso ki abatalimu wadde Mukama Katonda. Tugatandise n'essaza ekkulu ery'e Kampala lifulumizza enteekateeka ez'okuziika Reverend Monsignor Expedito Magembe yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'eggulo. Omutugenzi yabadde akulira ekifo ekya Mount Sion Prayer Center e Bukalango mu disitulikiti y'e Wakiso ng'abakkiriza bakijjumbira nnyo naddala nga bakigendamu ku lunaku olwassangaalo. Eklezia Katolika musaze ku erya Kampala efulumizza enteekateeka z'omukolo gw'okuziika Monsignor Expedito Magembe abadde akulira ekifo kya Mountain Sion Prayer Center e Bukalango mu disitulikiti y'e Wakiso yafudde olunaku olw'eggulo. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Reverend Father Pius Male Ssentumbwe kyansala w'essaze ku erya Kampala kirambise byonna eby'okuziika Monsignor Magembe ng'ebitemeddwatemeddwa mbanga. Olunaku olw'enkya ku ssaawa 6 ez'omutuntu omubiri gwe gwakutuusibwa e Bukalango Janaafunira ekitambiro kya mmisa ku ssaawa 7 zennyini n'Abakristo okumukubako eriisa evvannyuma bwakubeerawo n'emmisa endala nga bwe kinaaba kiteekeddwateekeddwa aba Mount Sion era ng'omubiri gwe gw'ojja kusuzibwa mu kifo ekyo. Ku bbalaza ku ssaawa 2 ez'okumakya omubiri gwe guligibwa e Bukalango ne gutwalibwa mu semitule y'Abafaaza ekisubi ku luguudo lw'Entebbe gye banaamuweera ekitambiro kya mmisa ekirala ku ssaawa 5 olwo ku ssaawa 8 ez'omutuntu aziikibwe. Kyokka abamu ku Bakristo babadde baagala Monsignor Magembe aziikibwe ku Mount Sion e Bukalango era ng'amaze n'okuyooyoota ekifo babadde basuubira okuba nti wagenda okugalamizibwa okumpi ne Yowaana Batisita Mukajanga naye yali omuweereza e Bukalango. Vincent Lukwago omukwalo ne Monsignor Magembe ategeeza nga bwe yamwegattako mu mwaka gwa 1997 nga yali mukubi wa ngoma mu Kereziya e Busunju. Muzeeyi yatambulanga mu parishes ez'enjawulo ng'abuulira ekigambo n'asanga e Busunju nga ndi mu kwaya yanzija nandeeta ekiziba n'ensangayo omugenzi kati JB Mukajanga ndoza mu mwaka nga 1999. Agamba nti Musinga abadde muntu mulamu nnyo era ng'abadde musaale mu kubunyisa enjiri y'Obukatuliki era omuminsano omulungi. Nze ng'omu yanjigiriza okusirika bwabaawo okusoomozebwa osobola okusirika n'owangula ebintu bingi. Ekyokubiri yanjigiriza nti tolwananga nga muntu ekikulumbye nga kyabwa muntu kirumbe mu mwoyo genda mu kusaba genda mu kwebuulirira kinyambye nnyo. Ategeeza nti wadde ng'abadde yatandika okunafuwa olw'obukosefu naye abadde akyasobola okusabira abantu era ng'amwogeddeko ng'abadde omusajja omukakkamu mu buli mbeera bwe wabeerawo okusoomozebwa. Ekyamazima ekintu kyenjigidde ku muzeeyi bbanga lyemmaze naye bwe bukakkamu. Ategeeza nti Musinya yagala nnyo bannabitone n'okuyimba ennyimba nga bino byeyolekera mu nnyimba za Zaaya eziyimbibwa ku mitendera egy'enjawulo mu mmisa omuli ez'ebirabo ez'okwebuulirira okusembera n'endala. Kyova olaba nti ennyimba ze oyinza okubeera nga bw'oba otunudde mu Kereziya nzikiriza nti kati yasingamu ennyimba ezisinga okukwata ku bantu ate bwe yajja e Bukalango ate version n'ekyukamu nebeera more spiritual.
Nathan Senkomago yali munnamawulire wa Musinya Magembe agamba nti Musinya teyali muntu wa kamera naye olwa pulogulaamu y'emmere n'omwoyo yalinga ku Bukedde TV batandika mpolampola okumusaamu ekirowoozo mu mwaka gwa 2010. Tiyali muntu wa kamera nnyo ye yali tazaagala nnyo naye mutabani we olw'okuba nti twali twakimuyingizaamu nga teffe twagala nnyo oweereza twatandika okuba n'ezi kamera zino. Actually program emmere y'omwoyo bwe yatandika ku Bukedde TV yatandika ne Jebbi niyo omulamwa gwali gwa kutambuza njiri y'Ebukalango. Agamba nti Musinya obulamu bwe bwonna akoleredde nnyo ekifo ky'Ebukalango nga bakibeewuunyisizza nnyo okubeera nti wagenda okuziikibwa. Olusozi bwali obulamu bwe okuva we yalujja ne luli kati ssaawa zino naye kituyisizza bubi nnyo Ekereziya kyesazeewo kubanga tubadde tukyagala nnyo okwagala okukola ekyo muzeeyi kyeyandibadde anyumirwa. Nze to be open nabadde sikisuubira nti kisoboka n'okukubaganyizibwako ebirowoozo oba wa we banaaziika muzeeyi nabadde nkisuubira busuubizi nti kiri obvious. Kansala nti Nakiguli alaajanidde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Simwogerere okukkiriza Musinya Magembe aziikibwe Ebukalango gye banaasobolanga okugendako okumusabira n'okumujjukira olw'ebirungi by'akoledde Ekereziya. Naye tubadde tusaba singa kuba okukkiriza kwa taata waffe Ssaabasumba Musinya yandisigadde Ebukalango n'abeera ekyokulambulwa abantu ne bajja ne beeyongera mu ssaala abamu batuka ku malalo wali nga bafaza abalala babazika ku bitundu byabwe abantu batuuka ne basabirayo ne bagenda ne bafuna bye bafunye. Wabula ekiro kya leero omubiri gwa Musinya Magembe gutuusiddwa mu kifo kya Mount Zion Ebukalango wakati Miranga n'okwaziirana. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Omukama ayongera okugulamuza ekisa. Mu mawulire amalala poliisi yeezobye n'abatuuze b'omu Kiteezi nga bano be baakosebwa enjega ya kasasiro gye buvuddeko mwafiiramu abantu abawerako saako n'okufiirwa ebintu byabwe omuli amayumba kuno kwoteeka n'ebintu ebirala. Bano babadde bakedde kugumba ku City Hall wano mu Kampala okusobola okubanja ensimbi zaabwe ez'abasuubizibwa KCCA mu ngeri y'okubalirira. Enkalu zinoonyeza obukongovule poliisi bebadde walabanya abatuuze b'omu Kiteezi okubatwala okubateeka kabangali ng'ebalanga okuguma amaaso ga geeti eyingira ku City Hall mu Kampala. Bakiri bawansiganya ebisongovu nga batuuze bategeeza nga bebazze okubanja ssente ez'abasuubizibwa okubalirira ku lunaku olwokuna olwa wiiki eno ekitaakoleddwa. Tubadde tusaba gavumenti etukwasizeeko etuyambe etuwe compensation tusobole okuba nga tufuna we tubeera. Okugamba nti bemupizi babawadde obukadde 10 ng'afe ababanja nkiwa mu kubanja kwe babayaga nti batubaliridde bayina otafuta obukadde bwo 10. Bino okubaawo basoose kuwa lukuŋŋaana mu kibangirizi babadde balaajanira Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga z'okuliyirira abantu abayonoonera ebintu byabwe mu kubumbuluka kwa kasasiro yali Ekiteezi gye buvuddeko nga tebagenda mu mwaka mulamba nga tebalina kye baali bafunye. Nebajja ne program batugamba nti baatumalirize okutubalirira naye kyetwebuuza baba bamaze okutubalirira tubanja ssente mmeka. Lewis Lutaaya omu ku baana abaakosebwa era ne basuubizibwa okuweebwa basale okusoma agamba nti okuva enjagalo yagwawo ye ne banne abaali mu masomero kati bali waka batudde. Bajja ne befulambu bagaba basale bana abaana tebasoma bana tebali tebasoma abazadde beewuula abasomesa bagugaba academic credentials zonna zaabula asasi
abantu bagenda kufa sente tukyalina wakusula netukyalina wetubeera baganda abantu bambuuza muganda weyakunyalagawa muganda nakira naye bade baba tufuneyo obuyambi bamuze atutuukirireyo nanga nsobole okukolako ewaffe tukudenge obagamba nti bannange nange nafuba muganda ngaliwa ne bakola namuteeka wano ekitebe kya KCCA babadde baagala okusinkana nankulu waakyo Sharifa Buzeki okubannyonnyola ku nsonga zaabwe wezituuse kyokka ne balemesebwa okuyingira. Tetubagala mwenga abantu tetwagala kimu ssente zaffe tusobole okusomesa abaana baffe bane abaana batutuddemu ewaka omwana n'eri omwoyo mutuukirivu nkowodde Mukama Katonda waffe eyatussa ku nsi kuno n'atuwa amaanyi agakolanga 10 ne tusuza abaana baffe enjala naffe ne tusula enjala ne tugatta 10 ku kinnaakyo paka le twasobola okugula obupoloti baffe ne twezimbira amayumba gaffe naye abantu basite kanso ki abatalimu wadde Mukama Katonda abatalowooza nti abantu bano babeerawo abantu bano basulawo n'abaana baabwe abamu bayitwamu amazzi abatasobola gamba tikatubawe ssente zaabwe batugjawo ng'ekizibu batugjawo ng'omugugu batugjawo nga bwojja omufuku kubo bagambe nti abakazi bano n'abasajja katubanaabe bunaabi katubeeyambule batweyambule batuwe ssente zaabwe. Kitegeregese nga mu kanyolagano kano poliisi ekutteyo abantu 5 abagambibwa okuba nti babadde basinga okukuma omuliro mu bannaabwe. Daniel Niwabine omwogezi w'ekitongole kya KCCA ku lukomo lw'essimu ategeeza nga bali mu nteekateeka y'okusasula abatuuze bano wabula ng'ekibadde kikyabasibye ebyo ebiwandiiko by'abamu obutakwatagana nga baagala kusooka kubyekkaanya bwatu n'asuubiza nti ku lwokubiri lwa wiiki ejja abamu baakutandika okufuna ku ssente. Tulina okufuna omuntu gayirosi w'okukyalo okulembeze okukyalo akakasa nti ng'omuntu newakubadde erinnya eriri ku ssimu siri erige wabula essimu gy'akozesa erye awo tulyoke tusasule essente zonna naye nga ebisinga emisuso gyonna egisinga giwedde era nga ab'okufuna essente abanasooke wakuba bayinza okufuna nga ku lwokubiri oba ku lwokusatu. Fatuma Nalubega yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Munnamawulire Ssaalongo John Jones Sserwanga nga basinga obungi babadde bamuyita muzeeyi yakuze awo n'afudde akawungeezi ka leero. Afiiridde mu ddwaliro Masaka gy'abadde ajjanjabirwa ng'afiiridde ku gy'obukulu 12. John Jones yaliko munnamawulire wa Ssekabaka Muteesa II. Munnamawulire Ssaalongo John Sserwanga yakuze afudde akawungeezi ka leero mu ddwaliro ekkulu e Masaka gy'abadde ajjanjabirwa. Ono afiiridde ku gy'obukulu 12 oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga mugonvu. Ono abadde mutuuze w'e Butaaya Kyawuunyi era yali munnamawulire wa Ssekabaka Muteesa II nga ye mutandisi w'olupapula lw'amawulire olwagaffa e Buddo lwe yatandika mu biseera by'olutalo olw'ameenunula okusobola okumanyisa bannakampala ebifo okusukka Katonga. Olupapula luno yaluweererezanga kumaze okutuuka Entebbe olw'okuba mu biseera ebyo olutindo lwa Katonga lwali lukubiddwa. John Jones yali aliko omusunsuzi ow'olupapula lwa Ssekannolya era yakolako nga DC w'e Masaka ku mulembe gwa Yusufu Lule Kironde. Ono abadde munnalotale nga waafiiridde ng'omulimu gw'amawulire akyagukwaza era abadde mukozi ku Rediyo Buddo e Masaka. Omugenzi emyaka egiyise yakyazibwako wano ku pulogulaamu yaffe ey'omuntu w'abantu n'anyumya olugendo lwe. Taata yali ayitibwa Yowaana John yakuze Mukasa naye yaliko owessaza lya Buganda ne bakadde bange abasinga baali baami b'amagombolola kwegamba omusaayi gwaffe nga gukolera mu Buganda nga n'obukulembeze mwebuli. Yatukyaza mu maka ge agasangibwa e Nabulago Masaka n'atubuulira we baatandikira okumuyita erinnya lya John Jones. Naye namusomako buso. Bamusomako kati kijjo gye yali akolera mu Ngereza kakati ne bagamba nti nno tulina okugenda amagye agalwanye ku ludda lwa Bungereza galina okugenda okuyisa ekivulu mu maaso ga kijjo bawandiika linnya lyo nti gwani tinse John ne bawandiika John kakati bwe bagamba nti eddala nze gundi nze nabaga nti nze Sserwanga ne baga nti ebyekiganda tetubyagala oyinza okusangayo John Sserwanga omulala kwegamba magye tebabyagala kati nga balyoka bawandiika John son of
kale bwe bambuuza nti son of taata oyani nembaga nti ye Yohana baga nti Yohana kitegeeza kikonze nti John ne bawandiika John son of John kati bwe twagendanga mu parade nga bayita roll call John afende nga njitaba ng'erinnya likala erya John era ono yatubulira nti yalwanako ne Musematalo owokubiri ne bantwala ebbama kati ebbama nga badinayo eddwaliro kwega bakubiddwa amasasi babajjanjabirawo n'abalwadde babajjanjabirawo naye ng'okusinga motoka za ambulance kyekyaziteekekyako obubonero buno bwa Red Cross kwegamba wano mu maaso motoka ya ambulance ng'eriko Red Cross nene ebbali Red Cross naye mabega kakati nga zo teziragirwa kukubwa eri ku lutalo naye nga motoka ya ambulance tebagikuba kati nze ne bampa ambulance nga mwotambulira ono era yanyumya ku buweereza bwe nga munnamawulire wa Ssekabakasa Edward Muteesa owokubiri yali yakava muwaŋŋawuzi era ondaba ne kamera yonna nange bakubanga nga muliko bwe yagendanga nga Jacinta Bwanika yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Ko akakiiko akateekebwawo okugonjoola emivuyo gy'ettaka mu woofiisi ya pulezidenti kano kazzeeyo ku kyalo ekitibwa Jjanda okutema empenda ez'okumalawo enkayana z'ettaka ezirudde wakati wa famire ya Ssaalongo Emmanuel Busuulwa n'omugaga Ahmed Ssemuwemba Ssentongo ng'ono agambibwa nti baamuwa omulimu ogw'okubakolera ebyapa kyokka n'abeefuulira ne yeddiza eryabwe. Olukiiko n'olutudde mu maka ga Busuulwa ku kyalo Jjanda mu ggombolola ezirobwe mu disitulikiti y'e Luweero okumanya nannyini ettaka omutuufu ku ttaka lino eriri ku bbulooka 56 poloti 43 okusobola okumalawo emivuyo enkizo gibaawo omuli okussaawo emmere okulwanagana wakati wa Ssentongo ne famire eya Busuulwa nga buli ludda lulumiza lunnaalwo okwenyigira mivuyo egy'ettaka. Jamiru Ssempagala akulira ebikwekweto by'ettaka n'obutonde bw'ensi mu ofiisi ya pulezidenti nga yakiikiridde Brigadier General Kyamuzi famire ya Busuulwa gwe yayita okufuna obwenkanya ku ttaka lyabwe atoze kuwa mukisa bafamire ya Busuulwa babuuze Ssentongo engeri gye yajja ku ttaka lyabwe ne kwe yasinziira okufuuka nannyini lyo n'atuuka n'okufuna yiika 6 ate nga yakola ekyapa kimu ku ttaka ly'Ekkonko. Twali tutambula ku byaffe birala nga tukola ku bintu by'abantu birala n'okugula amataka agaffe ge twagula nga tusinonye tunaabeera mawulidde tusanga mu meeting ye twalimu nga mulimu abantu betuzze nabo abasaba abantu betwali tuzze nabo nti mujangu mutuyambeko tuba naffe tunafuna ebyapa ebyaffe. Busuulwa muzzukulu wa famire ya Busuulwa ategeeza nti jjajjaawe alina ettaka era Ssentongo mu kumuwa omulimu gw'okubakolera ebyapa yasooka kwaza ttaka ku woofiisi y'eby'ettaka e Bukalasa. Twamuwa mulimu gwa kutuleetera kyapa kya wano. Mwali mumusasula ki? Twali tugenda mumusasulamu ettaka nga buli kyapa kyatuleetera tumuwa acres mmeka ekyapa yatuleetera kimu. Stephen Musoke omu ku bafamire ya Busuulwa nga yalina kuyikanya yaza olusuku kyokka ne balusaawa abuuziza Ssentongo ababuulire ewa gye yajja obuyinza okufuna ebyapa kyokka nga bo bannannyini tebabirina. Poliisi bwezza wano olabye nayo ebadde tekisuubira ekintu ekyakoleddwa omuntu ne wabanga yandibadde nga yenannyini ttaka tasobola kukikola nga talina court order. Ntwalira okwennyamira omuntu osimbira akamere ne katuuka okukalya ate n'okola ki nevayo omuntu n'okera ku majja nga tebabisaayi. Mu lukiiko Jamiru Ssempagala asazeewo nti Ssentongo asigaze yiika 3 ku 6 Ssentongo ze yali yafuna kyokka n'alagira nti bapunta baddemu okuba ettaka lino. Badde nsaba ekaze eze 3 tewabaawo abatatankanya kuba mukkiriza nti baasasula omulimu gwe bakola ki. Oluvannyuma lw'olukiiko pulida wa Ssentongo ategeeza nti Yosa Muserwanga kitaawe wa Emmanuel Busuulwa teyalinawo ttaka olula lyali lya Walusimbi Mpanga. Mu kunoonyereza kyazuulibwa nti ettaka lyali lyogerwako lyali ttaka lya Walusimbi
era nga kuliko ne vesting orders. Sentero Sesooka Ejjanda ategeeza nti enkaayana z'ettaka lino tamanyi mutuufu kubanga tezireetebwangako mu ofiisi ye. Naye nga nze ku lwange mu ofiisi yange sirina kufuna muntu agamba nti bagundi yasabye bagundi yateme kino. Ebyo byo Mukama Katonda gye byasigalira. Kuleka sayidi sayidi zo zombi zezeekonjeragana. Naye nga nze ku lwange gwe bangamba nti oba yono yateme ettaka yateme ebitooke. Oluvannyuma lw'olukiiko enjuyi zombi zeegudde malaka era ab'ebyokwerinda be babatawuluza. Oluvannyuma lw'olukiiko Ssentongo alambuza omusasi waffe n'ategeeza takkiriziganya na byasaliddwawo era ng'ensonga zino azitwala mu kkooti n'ayongerako nti bw'eba yaweebwa mulimu teyasangayo ttaka lya busuulwa yasangayo lya Walusimbi nga ono baalagira bonna abaali ku ttaka beegule ono abasasula obukadde buswamwana kubanga baali tebalina ssente abamu. Buli omu yasenguka bulungi wano over 5 or 6 naye wali omwami omu musajja musirikale yajja mu maaso genda ngamba ngenda mu mirimu ekifo ekyange kikuume ekyebulami nakino ekyawano tujja kwogera. Mu kitundu kino omutukuvu Papa Leo ow'e14 asisinkanye bakalidinaali okwogerako nabo mu butongole n'ababulira n'ensonga lwaki yalonze erinnya erya Leewo. B'Abakristu bakuŋŋaanidde mu kibangirizi kya St. Peter's Square okumwaniriza nga bambadde engoye ezoolesa obuwangwa bwabwe. Olunaku olwaleero Papa Leo ow'e14 asinkanye bakalidinaali okwogerako gye bali n'okubabuulira ensonga eyamulondesezza erinnya lya Leewo. Ategeeza nti okulonda erinnya lino kwabadde kwefumiitiriza olw'ebyo ebyakolebwa Papa Leo ow'e13 eyatunuuliranga ennyo ensonga eziruma abantu n'okukola ebikolwa eby'okubazzaamu amaanyi okutwaliza wamu. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia. Ategeeza nti Papa Leo ow'e13 yaweereza mu kyasa ky'e19 era nga ali malirivu nnyo ate omulwanizi w'eddembe ly'abakozi kayingo okusinziira ku Vaticani. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. Papa Leo ow'e14 awezezza ennaku 2 okuva yalondeddwa mu kifo ekyo ku lunaku olwokuna era ng'olunaku olw'eggulo lwe yakulembeddeyo emisa ye yasoose. Kati olunaku olwaleero abantu e Vaticani bambadde mu ngeri ey'enjawulo eyolesa obuwangwa bwabwe ng'akabonero ak'okwaniriza Papa Leo. Ate Omumbejja Gertrude tebattagwawe Ssempale yalina alinnya omu masiro wage Kasubi Nabulagala aterekeddwa mu nnyumba ye y'oluberera mu masiro ag'e Namasanga mu disitulikiti y'e Wakiso. Omumbejja yafa ku bbalaza abaana be bwe baali bamutegekedde akabaga ak'amazaalibwa ge ag'emyaka 8. Obwakabaka butendereza Omumbejja Gertrude tebattagwawe Ssempala yalina alinnya amasiro g'e Kasubi yaseera ku bbalaza ya wiiki eno. Bino bituukiddwa mu kusinza okw'okusima emirimu Mukama gy'amukozesezza mu kkanisa ya St. Apollo Kiva e Bulaaya e Sseguko mu Makindye Ssaabagabo ng'eno gy'abadde asabira. Okubuulira kulembeddwamu Reverend Elijah Kyobe okuva e Bunamwaya ng'akubiriza abantu okudda eri Katonda n'asiima Omumbejja olw'ebbanga ly'amaze ng'awanirira emirimu gya kkanisa era ng'abadde ayagala nnyo obuwangwa bwe ssaako n'okubeera n'enkolagana ennungi eri abantu. Obulamu obw'ensi Katonda ng'aliko bwakutadde ng'aliko bwakusitudde n'akuteeka
osigale ng'olimu Ono basabidde bamulekuwa Katonda okubagumya era ne basabira n'eggwanga lisobole okutebenkera. Muleme kwesosebwa kubanga muli baaki muli baana alina amaanyi asituka ate n'omunafu abeera asitulika. Oluvannyuma Omumbejja atwaliddwa Masiro g'e Namasanga mu disitulikiti y'e Wakiso okuterekebwa nga Katikkiro Charles Peter Mayiga y'abadde omukungubazi omukulu. Abalabete ku mukolo gw'okumutereka y'Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo, minisita omubeezi w'ebyamawulire era nga yakiikiridde gavumenti ya wakati, ng'obulabizi bw'e Namirembe bukiikiriddwa Venerable Canon Bike Buwembo, Ssaabadinkoni w'e Nateete, abalangira n'abambejja abooluganda bako n'emikwano. Bazeemu okumusabira nga bakulembeddwa Ssaabadinkoni Bike Buwembo yeebazizza obuweereza bw'Omumbejja eri ekkanisa. Naalinnya abadde yenyumiriza okubeera Omumbejja, abadde yenyumiriza okubeera omukristaayo. Eri abantu abamu ng'omubuuza omukulu osabira wa oba osaalira wa oba ogenda mu ekereziya ki? Ekyo kisa ekindeese. Bamulekwa nabo basiimye bonna babeereddewo nga boogedde n'ekikangabwa ekyabagwira wakati ku mukolo gw'ebijaguzo eby'emyaka 8. Reverend ne entourage ye nga bayingiddewo bazze okulyowa maama omwoyo, munze nga kimpa okukakkana mu mutima nga nsanyuka nti Minisita Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ayogedde ku mugenzi olw'ekitiibwa ky'abadde aweesa Obwakabaka nga baakumusubwa nnyo. Gatulu tubadde ffenna okuviira ddala ku ntandikwa y'okuzaawo Obwakabaka nga tutambula naye nnyo. Asomye obubaka bwa pulezidenti nga amutisse n'amabugo nga nsimbi obukadde 2. Aweereza miliyoni 2 ziyambeko okuyambako ku mabanja agenti amabanja gatera okuba nga gakyali mangi. Katikkiro Mayiga asaasidde Masomogi olw'okuvibwako mwannyina, amwogeddeko ng'abadde ow'enjawulo mu bambejja bonna era ateegulumiza ate akuuma ekitiibwa ky'Obwakabaka. Oba ekifaananyi ekiri awo kye baawanze kijjayo bulungi embeera za Nnaalinnya tebatta gwabwe. Abadde mukazi wa kisa, abadde ayagala nnyo abantu, ate abadde abeera nabo. Oluvannyuma Omumbejja aterekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bwe gatya gataliiko nfuufu bwe gatambudde, tukwagaliza essande ennungi, genda osabeko munnaffe atannagendayo, Omukama akutuweere ky'osinga okwetaaga. Beera bulungi, weeraba.